Saa 5 awo ddala ku nkyo dakika 45 kati tulikola emirimu gyaffe edda bulijjo mu kampuni gyeta Golden Star kiri okubaawo ekizimbe kyabikira abakozi ba naife then abakozi ba naife tugezezaako bakusaye nga nairemu omuyindi afiire bamweta Pateero muganda wa Pateero afiire otusozi twasigayo ku Pateero then twatwala ni Kevin then muganda wa Kevin agiire okujja omutwala mu irwaliro ng'embeera si nnungi. Tuvumirirwa abantu abazimba ebizimbe ebinene ne bibeera nga biremereddwa okuba nga biteekebwamu emitayimbwa ne suminti amala okulaba nga tetufuna buzibu nga Rwanga Jime MP Njeru Municipality embwa y'okukyalo olunaku olwaleero olunaku lubi nnyo gyetuli ffe nga bannanjeru tetufunye akabenje wano mu kkolero lyaffe erya Gold Star Batteries Naminya mu Wakisi Division Njeru Municipality ekisenge ekimu mu ofiisi ekigudde nekibuutikira abakozi essaawa eno twakafunako abakozi 3 nga kuliko omuyindi omu n'abaddugavu 2 naye omuyindi ye afudde nga twakamutuusa mu ddwaliro lya Nile International ewalukuba naye abaddugavu bo bakya undergoing treatment. Tukyayongera okusimaasima wansi n'okugyawo ekisenge ekigudde okwongerera ddala okwekenneenya nti tewaliiyo bantu balala oba gye bali tujja kuba tubajjayo era tukyali ku siini wano mu factory ekisenge wekigudde. Badde ngenze mu UK tubadde ne meeting eya security ne bankubira essimu nti waliwo obuzibu Naminya ku Gold Star eno factory ekola batteries so ne tudduka police nenkubira abapolice CPS ne bajja they responded as of now tufunyemu 1 fato omuntu omu afudde omuyindi then n'abakoseddwa babadde 4 omukyalo omu era abatutte ku Nairo hospital ejinja. Kuyingira saidi zangu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.